abalabi baffe abawagizi baffe naddala abatuwa ku ssente nga tulungamya emikolo gyammwe mwebale nnyo mwebale ddala muli kyamaanyi muli ba muwendo nnyo bassebo ne bannyabo abafunye ebyessanyu nsanyukiddeko wamu nammwe ate nammwe abafunye ebyennaku nammwe nakulayidde wamu nammwe mwebale nnyo mwebale ddala okutulaba n'okutuwagira ku mirundi egyayita ssebo oba nnyabo gwalaba twayogera ku nsonga ez'okwanjulwa ne twogera ku mwana omulenzi bw'aba yeeteekateeka okuba nga agenda okwanjulwa biki by'alina okuba nga akola na biki by'alina okuba nga takola. Twayogera ku nsonga y'okwambala so nga twatwaliramu n'omwana omuwala agenda n'omulenzi. Bwe twayogera ku nsonga y'okwambala twayogera ku kanzu. Mwalaba mwebale nnyo era ebibuuzo mwaweereza bingi twabiraba naye tetusobola kubiddamu byonna olwaleero tugifuna akaseera ebimu tujja genda tubiddamu naye mu ebyo Kaddumukasa Simonpeter walundamu ebibuuzo bibiri binalowooza nti byali bikulu nnyo yadde nabiri byali bikulu ebirala. Omu yabuuza n'agamba nti nze kanzu yange nagigula Dubai $25,000. Mwayogera ku kanzu nti omwana mulenzi alina okwambala kanzu kati eyange eyo eya$25,000 gye nagula e Dubai tegenda kukwanjulwa. Mukulu Nampala Yusufu neyanza nnyo neyanzeege ekanzu newobanga ogiguze wa kasitebeera nga etuukanye n'omutindo w'ekkanzu. Etuukanye ebeera etya? Ekkanzu etuukanye ebaako ebirina okubeerako ebirabibwako nti mu kkanzu eno weebulako kino tejja kugenda ku mukolo ogw'okwanjula. Weebanga eriko kino y'ekkanzu egenda okugenda. Okugeza kati Mukulu Nampala Yusufu ekkanzu ekitalina kubulako ku bimu ku kyo erina okubeerako omuge. Omuge gwe guliwa? Omuge gwe guno gwolaba wano ogumalayo obulago ogwetooloola ogwo gwe tuyita omuge. Esokoleke yange andikati seeraba kweguli. Ekkanzu erina okubeerako kye tuyita akasumeeni. Akasumeeni tekasala mbaawo. Mukulu Nampala Yusufu akasumeeni waliwo akasala embaawo ne waliwo n'akaffe akabeera ku kkanzu. Kabeerawa? W'otunuulira wano ku muge waggulu we tuli omutunzi yateekako obunukuto obwava n'agenda ng'abuteekako bw'ati ako ke tuyita akasumeeni. Kyokka ng'ate tonnaba kuvaawo awo eno enkoto ku kkanzu yaffe waliwo layini eyateekebwako eva eno nedda eno oba wali okyegendereza eyo njiraba. Ako nno ke tuyita akasoke. Tuli ku kkanzu etuukiridde ekkanzu egenda ku ki? Ku buko. Tuli wamu. Kati we tuva eno enkoto ako akasoke nga tumaliriza okukalaba tujja wano mu maaso tulina kye tuyita kino kano akayingira munda nange kirina okusinziira ku ssaza mwova abamu bakiyita ekirevu ate abandi ne bakiyita wova ku kirevu. Mukulu Nampala Yusufu abala bakiyita batya? Nja kuba nkulimbya kameeme. Kati okusinziira mu ssaza mwosibuka ne mwovudde. Kati ekyo nno okivaako ku kkanzu yaffe eno tuli ku kkanzu entuufu ky'olina okugoberera nti ddala eno ekkanzu erina okugenda ku buko. Kano ke tuyita akalookeero. Kano koolaba kano bateeka ku kyambalo kyaffe awondese kalimu kati awo nga otandika okwekebera kano ke bayita akaki akalookeero. Bakateekako nga kali mu nnukuta ya yu akaki akalookeero. Wetuva akalookeero nno kano tebakateekako nti bamala gakateekako naye kalaga nti Omuganda olookereranga ku ekyo ky'oyagala n'okifuna. Kwegamba kifunemu amaddu n'okwagala mu bulungi.
wetuvaawo okuva wano paka wano ku kyambalo kyaffe okyetegereza nnyo naawe okirina kituyita amasiira. Amasiira nno gano galina yindikeeta ku mmotoka ze gakuba nti oyogeranga ng'osiira mpola mpola obeeranga mukkakkamu toyogeranga nga osabuliza ekyo gw'okyogedde naye ng'ate mu butuufu kyandiba ekituufu. Ku kanzu kuno etuukanye obulungi tulinako kye tuyita amayorobera. Amayorobera geegano amakkati bannabuddu kye bayita design. Ekwegamba oli kyagamba ya designinga bulungi. Kati gwoba tokirina oba ng'ogenda okugula era weekebere. Awo mbirina wano Tuli wamu? Kati wetuvaawo wano tulina obuntu buno buli buna. Gano mayoba. bulina kuba buna. Bulina kuba buna. Era obwo obuna. Kaddumukasa. Wangi. Somesa. Mukulu nampala Yusufu. Betwambala bwambazi. Amayoba gaffe gano ana nago galina yindikeeta ze gakuba. Omanyi olina okumanya Buganda gye yava ate ne gyedda mu maaso wa gye twava. Ejjoba erimu liyimirirawo ku Muganda Ggere. Ejjoba eddala ne liyimiriramu ku Muganda Kaswa. Ejjoba eddala ne liyimirirawo ku Muganda Nakabala. Ejjoba eddala ne liyimirirawo ku Muganda Wawu. Era togambanga nti nze ndi Muganda Kaswa, nze ndi Muganda Wawu. Bano be bajja mu bitundu ebyenjawulo okujja okubeera omuganda ogwawamu okufuuka Buganda. Omuganda Kaswa baava Bulemeezi. Kabaka Kintu yawangula olutalo lwa Bemba Musota. We baava neeyo bajja n'essanyu lingi baamuleetera nswa we zaamuwoomera n'abagamba Abaganda Kaswa abaava eyo okujja okwongera okwegatta ku muganda ogwawamu. Kati we tugenda ku Baganda Nakabala bajjajjaffe batulambika bulungi nti abo basibuka mu masaza 3: Mawokota, Busiro ne Kyaddondo. Essanyu abo lye baafuna baateekawo emmere okwozaayoza Kintu, Kabaka Kintu emmere gy'anaalyako mu budde bwe. Oluvannyuma lw'okuwangula Bemba Musota we yabasanga nga bakabala n'abagamba muli ku ki nti eno gye bayite enkabala ekibinja ekyo n'akyawula Abaganda Nakabala. Kati tulina Abaganda Ggere. Tukimanyi bulungi nti ekibinja eky'amaanyi twekutula ku Bunyoro. Bunyoro kitala the Kingdom. Abeeyo nno bwe baababuuza mukoze mutya okutuuka wano tyatutambuza ebigere. Ebigere bye bituleese. Kati abo ne babeera Abaganda Ggere. Ebigere byabajja gye bali okulaba okutuuka eno okwongera okubeera omuganda. Kati Abaganda Wawu baali bawawuzi. Bajjajjaffe bongera otulambika abaliwo mu biseera ebyo baava eyo Buddu. Naye nga oluwawu balweyambisa okuwawula ebita, okuwawula endeku n'ennyindo z'amazzi. Kati amakula bo ge baleeta nga bawawudde okuleetera Kintu, kati abo nabo bawawula Abaganda Wawu. Kati omuganda alina kubeera muganda kubanga olw'omuganda guno ogutukuumira ewamu ogwa Kintu gwe yakuŋŋaanya ffenna tubeere wamu. So si kugamba nti ndi Muganda Geregere. Awo obeera oseereddemu. Kati ebyo w'obeera ng'obiraba ku kkanzu olina okubaako kye weetegereza. Ku kyambalo kino kuliko kye tuyita ekkanzu. Tuli ku kyambalo ekituukanye n'omutindo ogugenda ku buki. Kati ate ku kyambalo ate kwe kuli ekkanzu. Nanti buli kitundu ekikulembera kubeerako nannyini waakyo. Kati ekituumisa ekkanzu ke kagoye akateekebwa muno mu nkwawa. Ako ke tuyite ekkanzu. Era olina okwetegereza obulungi mu nkwawa muno
okulaba nti mwekali kabeeranga kiraka oba kabeeranga kakookere mu bukookezi nga kiraka naye kikatuumisa ekkanzu nti wekataggulukuka yonna ebeera eweddewo. Tuli wamu? Kati yeeyo ekkanzu ebirina okubeerako ng'egenda ku ki? Ku buko. Ekkanzu tebeerako zipu, ekkanzu tebeerako nsawo, ezo z'abagonda, ekkanzu tebeerako ddinda, egenda ku buko kujjako ziri ez'Abawarabu. Era ekkanzu eyo sigenda kugendayo siriko ddiini ndi wano ku byaffe. Era ekkanzu eno tebeerako ddinda wansi nti baagifunyaako. Ekkanzu yaffe eno gye tulina erina okubeera nga emalayo engatto, soleyo engatto weeri, yekkanzu egenda ku buko. Ndowooza mukulu Nampala Yusufu nkuzeemu. Ndowooza eyabuuza ekibuuzo ekyo osobodde okubeera ng'oddamu bulungi nnyo. Naye bangi baagiranga nti ekkanzu ey'omuleera, ekkanzu ey'omuleera baali bategeezanga ki? Mukulu Nampala Yusufu, ekkanzu ey'omuleera, ekigambo ekyo kisibuka mu kigambo okulerera. Oleredde. Omusajja wayambala naggumira ng'agenda ku buko nga wennyambadde oba nga w'oyambadde, tetugamba nti omusajja anyumye. Olw'ensonga eno si yennyambala ey'Ekiganda, eno nnyambala ya Kikungu. Tugamba omukungu aleredde. Kati bannaffe abagenda bakyusakyusa ebigambo, ndowooza omuleera ne bakijja mu kigambo okulerera, ne bakisalako obutalumwa mutwe n'obutayanguwa. Naye ekkanzu eno w'oyambala n'oggumira obulungi n'onyuma, tugamba nti omwami Ssebuuma Augustine yaleredde ku mukolo gwe. Ndowooza nkwano kutti. Weebale nnyo, weebale ddala. Okyali ku mukutu oguli mu mannya ga Kaddumukasa Simonpeter. Weebale nnyo. Nkugambye nti ebibuuzo mwabuuza bingi naye najjeyo bibiri, ekyo kiwedde. Ekyokubiri kyali nti twali tunyumya emboozi, wanyumya ku nsonga y'ogamba nti omwana ono agenda okwanjulwa, bamuzimbira ennyumba. Oli n'abuuza n'agamba nti nze bwe mba sirina busobozi bwa muzimbira nnyumba, nkola ntya? Wakinnyonnyolako naye ndowooza ono teyakitegeera bulungi, yabadde akibuuza. Mukulu Nampala Yusufu nsanyuse nnyo neyabuuzizza ekibuuzo ekyo, yeebale nnyo. Ekibuuzo ekyo nkakasa yakibuuzizza ng'akijja mu bigambo bye twayogerako emabega, ebigamba nti taata yavunaanyizibwa okugulira omwana we ekibanja. Taata yavunaanyizibwa okuzimbira omwana we ennyumba n'ebiddako awo. Naye kino kyetaaga okwegendereza ennyo n'okukimanya. Omuvubuka taddeeyo n'agamba owange ate oba taata yalina okunzimbira ennyumba nti kiwedde. Taata avunaanyizibwa okuzimbira omwana we ennyumba, nga nnyumba eyo ntono, etandikwa nga wonoogamba yeeno entandikwa gye mpadde omwana wange luba lwambuzidde Obwasiyasi agenda atandika okukola. Kati entandikwa eyo gy'oba owadde mutabani wo Kasujja Charles agenda abeeko by'atandika okukola, tebeera y'amaanyi nnyo. Era ennyumba eyo tebeera goloofa. Ennyumba esobola ebeera ya kisenge kimu, ebeera n'eyakyuyi kimu, omwana mwatandikira obulamu. W'okakata nga ggwe omwana ne weeteera n'ogenda nga wonoogamba nti okuze, ne weeyongerako kyokola ki? Kyoyogerako okusinziira ku bwetaavu bw'olaba ozadde, abaana batandise okubeera abangi, ate okuze okakase, sente ozifunye rupiiya zizze, n'ozimba goloofa nga ki? Nga nnene. Kyokka ate singa omuzadde talina sente zigula kibanja, omwana akola atya? Tukimanyi bulungi nnyo nti omuzadde bw'aba talina sente zigulira mwana kibanja, amusalira ku kikye, n'afuna waateeka omwana, n'amugamba owange, mwana wange, owulya bulungi nnyo, mpulira Katabira Wandiaka Richard wali wenkolobozza
wogenda okuyitira asobola okumuteeka emaaso ku kibanja oba ku luuyi oluteeteeyi oba enkoto w'ennyumba n'amugamba eyo gy'okola ki egy'okuteeka. byebigambo ebyo ndowooza nakyo nkizze bulungi. Weebale nnyo Kaddumukasa Simonpeter, weebalire ddala. Yes, abalala temunyiiga ebibuuzo byammwe tujja kufunanga olunaku biddibwemu. Ebyo bye tulonzeeko nga tunaba kubeera nga tugenda ate ku kirala ekiddako. Twali tusuubiza abantu okwogera ku nsonga twali twogedde ku birabo. Neera ne wabeerawo ku abo abaateekako obubaka. Bakulu baffe ne bato baffe ne babaako kye basaba. Mukunsaba nenga nti ono Kaddumukasa Simonpeter bwe mba mulina nze njja mwokya ekibuuzo kyange y'anaamanya ajja kufaafaagana nakyo. Weewaawo. Tumaze okwambala, twayogera ku kwambala. Omulenzi akanzu nga bw'okinyonyodde, ne omwana omuwala agenda okwerekera ku mulenzi ono, tugenda kwanjulwa. Bwe tutuukeyo ku kwanjulwa, tulina kweyisa tutya? Tukola ki? Kiki tutayina kukola? Mukulu Nampala Yusufu sebo neyanziza nnyo neyanzeege ekibuuzo ekyo. Ekisooka we tubanga tugenda ku buko, obuko butandikira wa? Obuko butandikira awali omulamula ogwawula ekyalo ky'ogendako ku byalo ebirala. Woba ogenda oyingira Kampala awali welcome to Kampala. Katwogere Masaka ewala tuli ku buko ogenda Kyannamukaaka. Tuli wamu? Wobanga ogenda Kyannamukaaka ewa mukadde waffe ekirangwa Vincent ogenda ku buko, gwe manya nti wootuuka e Bukunda obeera otandise okubeera nga osemberedde obuko. Wabula w'olinnya ku kyalo ekyo wadde tonnakutuuka mu maka omwo mwogenda obeera ku buko. Kati twogera okweyisa okutandikira ku kyalo ekyo kye tulinnyeeko. Ekisookera ddala gwe agenda ku mukolo gw'okwanjulwa oba okufumbirwa omwana omulenzi, kyonna kyogerako omulenzi afumbirwa, obwetowaze neggonjebwa n'obukkakkamu byebikulembera. Era okwogera kwange kwonna kugenda kubeera nga ebintu ebyo bigwa mu bwetowaze, eggonjebwa n'obukkakkamu. Ombuuzizza biki bye tutalina kukola. Ekimu ku byo, Omuganda tayambalira ku buko. Ogwo muzizo. Toyambalira ku buko. Bannaffe bangi Mukulu Nampala abagamba tugende tunaayambalira eyo. Walinga ku muzigiti oba ku kanisa awo mu muyemba obeera omansizza entungo. Ogwo muzizo. Tuli wamu? Mpulira. Era abamu bamanyi n'okkuba essimu egamba mututegekere nga wabulayo eddakiika nga 2 ze tuvugako oba 10 okutuuka ewaka we tunaayambalira. Ekyamazima obeera ng'oli kwegamba nga ennono, gwe nga entegeerayo oli wa lujjulungu. Tebambalira ku buki? Ku buko. Kitegeeza obeera omansizza entungo mu bakulu. Ng'otuuse ku buko, tuli ku buki? Ku buko. Tolina kukwata ku lugoye. Bino byembalaba bakutteko bwe bati. N'olaba omusajja n'akwata ku kkanzu, n'ogamba oba ebadde. n'olaba omukyala n'akwata ku gomesi. Tokwata ku kkanzu, tokwata ku busooti. Bw'okwatako oba okoze ekyo. Nanti oyagala kwebikkulira bakulu, omansiza entungo, obanga omansizza entungo, era kyekintu ky'obeera okoze ekyamazima ekitali kituufu, ogwo ekyo kizira. Ekyatumisa ekkanzu eno ekkanzu oba ekyatungisa ekkanzu oyige okubeera omwegendereza. Totambula
ng'osaatuuka genda mpola mpola. Tuli wamu? Nkuwulira. Ebimu ku ebyo ebitalina kukolebwa ku buko, w'otuuka ku buko teweewa kifo nga tebakikulaze, kibi. Weefudde owaawo. Ate era bwebamaliriza okukulaga ekifo nti genda awo, tokkirizibwa kwewa ntebe nga tebagikuwadde, kubanga buli waka wabeerawo ensonga zaawo. Oyinza okutuula mu ntebe nga bebagiteeseteese gwe woolowooza wootudde nga yannyinimu. Oyinza okutuula mu ntebe eyo nga ya mukulu mu kika omwo, olaba wootandika okwetegerezebwa nga omwana atali mugonvu, omwana atali mwetowaze, omwana omubaamuufu, atali mukakkamu. Ekirala nga tuli ku buko, tokkirizibwa kino kukikola, okukwata mu ngalo ng'otuuse ku buko. Ezaani Ku buko nga tutuuse ku buko, Nampala Yusufu ogenze kufumbirwa, n'osanga abaana ab'obuwala abaze okubabuuzaako n'obakwata mu ngalo, ekyo tekikkirizibwa. Otandika era n'otandiikiriza okugezaako okwagala okuseegukira mu luggya lw'abakulu. Era ku ekyo kiwerekera n'okusaba ekifuba senga ow'ensonga avuddeyo. Oli n'agamba senga bampeeko kuhaaga, ekintu ekyo kibi. Obeera ovodde obuwangwa, obeera owemudde abakulu. Na bano abaana ab'obuwala nga bazze okubuuza ku mmwe ababa bagenze, mmwe mwenna abali eno tokkirizibwa kugwa mu kifuba kya muntu yenna ku buko. Ekisooka obeera otandika okulengeza abantu gy'ogenze, otandika okubeera okwepankapanka mu luggya lw'abakulu. Tuli ku buko.